Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Nibo bofirirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mu kulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imwazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Ncheno naba akole ne ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamazanye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababoda abasinga. Financially tracé. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Nino muzadde Hatima. Awe muzadde yankonamu omwezi nga gutandika. Omwana we ayina essomero ly'asomeramu, it's an international school. Saagala lyogera linnya. Naye omwana mu mbeera y'okubanga banaatera bba okuddamu. Yo we yali atwalibwa mu rehab. To her shock, ng'omwana we yali takimanyi nti omwana we aweza capital we miliyoni 3. Mukashi. Mukashi. Omwana we nga y'omu ku bakateera batunda enjaga mu ssomero. Naye waka omwana we ali clean.
naye yatuuka nga alaba omwana we agenda akyuka ndowooza nga kiri kimulya kimumalawo naye ng'omwana ayagala nnyo okukikweka maama tasiibawo tata tasiibawo bonna bantu babuvunaanyizibwa bakola kati omwana mpaka we kyamulidde media eyamugambye nti naye mutabani we ayina lwavaako kati bagenza okwetegereza omwana ng'aviiriddeko ddala taata okumuddusa omutwala mu rehab ng'aweddewo banoonyereza nga kiguruupu yabadde akisponsoringa era nga ye Kateera omukulu gwe babadde bano yabadde asaplayinga essomero lyonna myaka 12 yes era omuzadde yankonamu wano nga akaaba amaziga mayitirivu teri kyamulumanga kulaba mwana we nga bamutwala mu rehab kiruma so neneebuuza omuzadde omwana okutuuka okubanga atuusa okuba ye yaŋŋambye ekizibu kye ye omwana ag'amasomero nti ssente balina okuwaba na ssente pocket money ate nga nnyingi so kati ye yakanyanga kuwa mwana we ng'amanyi bw'amuwa tajja kubeera nga bamubuulinga oba ku ssomero wali kubeera nti teyeegomba balala ye maama yaŋŋambye nti yakanya kuwa mwana we buteegomba naye nga tamanyi nti capital gwe yawanga omwana ate yamufunamu birala ebyamutuusa okugenda mu rehab so abazadde tuyinza kukola tutya okulaba nti tumonitaringa abaana baffe biki bye bakola ku ssomero obuteegomba tukole tutya kuba tubadde tumanyi obuteegomba tulina muwa ssente ate nja kukola approach ya mirundi ebiri traditional ne modern yes ansooke ku modern abaana twagala obbawa ebirungi twagala obbeewaza okwegomba ku ssomero but we are doing it the wrong way sijja kulimba nange nandyagadde omwana wange kabuye kibuli gyali abeere nga teyeegomba pocket money maybe ng'alinamu akakadde yes naye era tumulimitinga ne tumuwa ezisaanidde kati mwe mumanya nti omugamba kabuye kati tewali ssente zino yigino $5,000 gye tukuteereddeko ku gundi yammwe balina kaadi gye tubawa tizimanaginge bulungi like mwana subira buli omu ali bulungi kamera akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde bannabadde ogamba kiwamma olinga omugole subhanallah era ndi mugole wa mwami Sekaaya n'abalala bwe batwe beeyita simanyi baani bajjabo simanyi kuba ogenda n'otijja omuntu n'alowooza oliwo nanti nabasookayo you were the first ye gwe mukyala mukulu bulijjo manyi akajanjo olina ka mukyala muto nze kati mu Kiganda mbeera kaddulubaale mbeerani kaddulubaale era manyi lwaki kaddulubaale gwe luno oluyimba lukolera ku ggwe olweyo olukadde lwe lumanyi obusonda ani biki ebyo bwe bityo byonna kati oluyimba lukolera ku ggwe olweyo olukadde lwe lumanyi obusonda ssebo naye ate munayo ndi lweyo lupya anti endabika yeeraga nti olweyo lupya sente ate wenna ogezze enjoy the gym kuba eri ettama my sister onoolowoozesa abantu nti sisiiba era olinza okuba akadomola kofunisa ka butunda akadomola kakawuzu aji yeetaaga akakebere ajja kulaba babuddaabudda ng'ati muyingira n'onywa akatunda kizibu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu eno interview onoogirabira ojja kutegeera nti n'olunaku nalusiiba naye ng'essaawa zonna Allah yali ankwatiddeko ng'omuddu we olunaku negezezaamu wali ku makyawo kasite 10 tunaatera oddikutula tulisuule wali olunagira nga tugenda mu 10 eddala nga tumazeeko ayi 10 endala tugenda kuba tulyokke tujja kuba tulitaatibu nga tutegedde nti kati enjala ekyenda nga kimaze okukola ki okumanyiira naye kati ekyenda kyange kiri mu liseesi ku makyawo atima nfunye entunnunsi nga ziva ku ki baŋŋambye enjala baani abagambye nva na mu ddwaliro ze mpuliddeko nga ngenda fa dokita nanga ososibuka nga tekisoboka essaawa zigenderedde naŋŋamba enjala eno weekuluma omutima jjukira kati obadde wamanyiira okulya mukati bwe
enjala bwennumya omutima gwekanze leero ku lw'omusanvu naye badde ngenze bankebere pressure bakuba waggulu mbadde ndya baaba ebadde ennungi naye mbagamba bakebere ku mutima balabe alhamdulillah okyayogera okyassa otambula bulungi omumwa naye nga mbeera waliwo n'ava okunsiibululayo awo ampadde sente n'aŋŋamba zobe yebale nnyo yebalira ddala tumwebaza angira nkuteerako ssente obeere n'essuubi nti kwemu ogenda kuba osiibuluka ndi wano ne Hatima Sekaya kiki lwaki ogenda munyumirwa nga mweyita amannya ago like how does it feel? I don't know, to me it's just natural. Kyajja buzi by the way nze wali onyumira wali ng'olyeyita bambi ku Hatima Nalugwa Sekaya owulya bw'olyogera aliwooma bambi mukama tuteekeko ojja kunkyayisa abantu banvuma ebyensi n'ebyeggulu ndeka okyatya okuvuma ku bbanga ly'omaze ku nsi okyatya okuvuma ate nga batuvumye nga bakutaddeko ne mu ntalo z'otamanyi mba nkutidde oba mutiitiizi olumu kumvuma abantu gye bakubbyemu nga tosobola nakwatula mukazi waddeovayo wedefendi okitegeera wandibadde waguma gumite so leero ndi ne Hajati namugambye antuweeyo akantu kaliwa oba ye interview interview katwazituuma akantu mubikyusizza buli kimu twakikyusa nakukyaza nze nembeera wooli kati nawe nkyazizza okiwulire lwakuba nti kati leero okyadde mu kantu fraternity alanaye so Hatima yankyaza nansoya ebibuuzo kati nze ngenda omubasoyeza kituufu so Hatima bw'oteekamu kaso ontiisa okkola ku TV Hatima namulese leero nagirwako walwa nnyo ku TV ne tulowooza temulivaako omanyi omwalwa ku TV ne tutuuka okulowooza nti zammwe ebyaddala yensonga lwaki abamu twavaako nze nali manyi TV yiyo waliwo omuwala yansangako mu saluuni ndooza yaliko ko muno n'agendako e Bulaaya kati bwe yakomawo nansanga mu saluuni gye twali tukoleramu enviiri era nga neetegeka ngenda ku TV naleka gw'okyali ku TV nga Katonda wange nduddeko nnyo naye nali nkyali wagenda mu saluuni walinga okola enviiri we natandikira 2007 twali tetwebikirira paka 2018 lwe nasalawo nti kimala let me go full kati bw'oba webikkirira okola enviiri of course mugenda n'ozina abamu bannaye ate muleme kuwunyirira abantu obuswayiri obwe mutasumulula obwe mugobeero Pulima yagamba nange Zubeda omwana tajja akkaka era Mukama yabawonya mmwe ssente z'enviiri ani amugamba mbw abasimu abeebikkira ssente z'enviiri Katonda yazibataasa kizibu ne mugaba akaswayiri nga kabbeeyi gwomaye kubeera n'enviiri ezikoma wakati mu mugongo osobola zimaintaininga ate nga nakyo tosobola zimaintaininga olina ogenda mu saluuni enviiri zo zikoma ku mugongo yeddiya oli mu half caste no ndi muganda ddala so leero nakyaziza Hatima saagala mubuuza bibuuzo bantu bye bamubuuza Hatima leero njagala twogere ku baana yes tuyina bakukoze ekyo abaana batabuse muganda wange egyo otudde like ennaku zino oli nnyo mu mmere ebigenda mu maaso tobiraba soga tuyiseewo oluseniya tolinayo luseniya mu nsiibo muno munaye tetukola lusaniya ffe nga bwe twajja okukukyalira tukolera oluseniya lwali special mmwe kummwe lwali special enkoko yonna okyagigaba oba yali yaffeera omukazi yatuwa enkoko yali atusse kisinziira naye nga mu kisibo olinayo futaali gyali futaali gyali waliyo akatogo gyekali kuleko kapirawo wali aka chicken bulungi nnyo sombusa kajuice entende nga bw'obimanya okyaliwo wali sinnavaawo nkyali wagulawo kati nedda obupangisa bukyagenda mu maaso naye nga nna gye nduubirira so munnange wobeeredde bize mu mmere abaana abazadde abaana beegeza mu bazadde kati okubakuba abazadde stress sinakubakuba omwana kati akutta n'ofa mpola mpola nga mwana we yakutta amaziga abazadde kati ge bakaabaga abaana walabye tuyina story eri mu kutambula
eya taata yasse omwana oyo student yannumye bambi nange yannumye bambi nendaba ne comments bannayuganda ze baataddeko oba oli awo ng'ezimu si za kizadde oba oli awo ezimu nga ziri just reckless oba oli awo ezimu nga omanyi abantu bw'oyogera ku baana ennaku zino balina I don't care tolina ky'oŋŋamba amala gakubawo kintu nga tafumiitirizza. So mu mbeera eyo y'emu nina omuzadde eyantuukirirako mu holiday naŋŋamba mubeerawo mutya n'abaana nze abaana nga baganye ani yabamuzaala abaana akisooka yange abaana be balimba awo abaamanyi kirala ye ayogera ku baana birala n'abantu bamanyi kirala. So olowooza kiki ekiremye abazadde ku mulembe guno okuba nti omwana kati asobola okugenda ku TikTok omuto ng'ayinayo akawunti ng'apostinga ebintu by'otasobola kupostinga. Abazadde abaana tubawadde nnyo eddembe tubaagadde nnyo ne tubatiitiibya tubafudde nnyo mikwano gyaffe ekyo mpulira nnyo abantu nga bakyogera omwana mufule mukwano gwo akubulire buli kimu but waliwo abantu benfollowinga bazze batugamba beera omuzadde omwana si mukwano gwo olina kuba muzadde we in that osobola omuwabula n'akuwulira bwe kuba kibooko ng'evuddeyo eveeyo we yeetaagisiza naye abamu tukifudde the other way round kale ate abaana nga bw'ogambye be batusalirawo mu kifo kyaffe okubasalirawo omulembe kati jjukira digito nze nalugwa bannaye omulembe gwagaana okuntwala tokuza baana bo ng'abantu bwe balina kukuza baana ng'omukyala Nalukwago yaatukuza ebimu nteekamu olimu amaalo kati anti mujja kukaaba kati omwana omulenzi atasiba nviiri omwana omuto gwe batasibye enviiri omulenzi oyo omwana waba wakyalo alina okubaamu ne kapini omwana alina okuba ne iPhone kati ekyo kiyita kabandabe kabandabe yakozesa abazadde lwaki okola ekintu osiimise abalala kyekitrendinga anti kati bagumire ebivuddemu juzi nalaba akalenzi ka myaka ndooza nga 6-7 nga kakuba mamaako MP nakalaba ne papa yakateekayo papa message n'agamba eddembe ly'okuwa abaana mwana ali soft muzadde ali soft afuna ate bino ojjukira simanyi omanyi okayana nnyo okuyita omukulu naye kakati ngaffe ngammwe ngaffe abaaliwo ku mirembe gya St Maria nga bakyayimba Maria no bali ku ddembe mitala Maria nabiraba bulabi kati kakunyumize ffe abaaliwo bayimba oluyimba mu bazadde abaana abatagambwako bakulu bannammwe omwana ayingira zayagala ewaka n'otamubuuza wajja abadde lwaki aluddeyo kati byebyo babiyimba luli naye kati bitandise okujja abazadde tebaagala gamba ku baana baabwe ate eddaffe we twakulira kati mwe nga temunnazaalibwa kaakati meno program ogenda ginyumirwa bannange mwe nga temunnazaalibwa wazzanga omusango ne bakkuba okuva ekyalo ne kikugunjula nga ne muzaddewo tannabakugunjula naye kati kwata ku mwana wa Zubeda poliisi anti gye nkutwala omanyi gye namujja omanyi sente ze ntadde mwana ono kwegamba omuntu ne bw'anaalaba omwana wo ng'awaba tajja kufaayo ajaga waayi mwana wo oli sijja mugambako kamuleke so ne society tugijje mu kintu kire ky'ogunjula abaana byebyo bivuddemu byebibala bye tukungula so hatima bwe mba n'omwana omulenzi oba omwana omuwala myaka 13-14 atandise ebintu bya laavu nze ng'omuzadde nina kukola ki omwana atandise ebintu bya laavu mukwata n'obumesegi buli ssaawa ebitabo bwembekebera mubaamu love letters ku ssomero nze muzadde omu gwe bayita mu coupling omwana wange yabeera mu coupling tulina okugenda ku kinyusi omwana ono byakola abijjawa abirabira kwani muzungu wadde nnyo mulaba sops ng'abaana bali awo nammwe mwennyini engeri gye mweyisaamu mami ne daddi ng'abaana bali awo babalaba etya osuubira otya kubanga ennyonyi enkulu yayigiriza ento okubuuka so kati
omwami wankisingako ng'abaana bali awo kiba kimuleetera omwana okwonooneka anti kaakati kyekyo kyagenda abatalagala avu baana be kyagenda okuddayo ku ssomero akole ku mukwano gwe because akiraba kiri nnomo edda nze ng'omukyalo omuganda twakula ebintu ebimu nga byesittaza lwaki byali byesittaza abaana bano balage picture ndala nti like oleme kubazibula mangu maaso nga tebanatuuka ne kati ebintu life tugifudde eri soft so western tukomekereza twonoonya abaana so bw'okwata omwana wo wa myaka 13 weefumiitirizeemu akijjeewa ani gwalaba akikola naye mwenyini weechekinge kikuba enkukwe era kiyinza abamu nno babagaanira agaana edda tekisoboka si mwana wange naye nga ddala yakikoze so mu mbeera eyo abamu ate bayinza okambuwala ennyo because nkiyite ntya si kwekangabiriza bakola kutya abamu kutya n'akambuwala nnyo omwana n'amukambwalira biki oba toyambye omwana mukwata mpola mpola otandika ne munyumya emboozi what happened kagana otandika okumanya yakijjawa yakirabira kwani bwakubuulira kati awotandika omubuulira nti ku myaka 13 okyali mwana muto bino ebintu bikolebwa bantu nga bali 20 bamaze okusoma bafumbiddwa awo n'otandika omulaga reality kubanga abakulaze nti atandise okutegeera byakola ki ebigenda mu maaso so ate awo tomukweka omugamba naye appropriately tokozesa lulimi ate luli lusukka ku myaka gye n'omutereeza mu line yes so kati omwana ono wemba mmaze omumukwata nsobolera ddala okumuwaayo eri waliwo ababatwala ku family planning yes kyenkugamba nabiraba ne ministry enamba ne advocating amasomero gabeere mu gundi family planning kati nina wano wemmanyi nga nsangawo baana kutandikira ku P6 nga bali mu muteekamu implant IUD nga waliwo n'abamira empeke ekintu ekyo bwe kyajja eyo discussion bwe yajja mu ggwanga nze omu kubaalabira ddala nga kati tugguddewo abaana tubatadde nti mugende mutandike whatever it is adult life nti eri kyatandika dda kyovula abaana bayo tebafuna mbuto nga batuufu bannange kati ewuwo amateeka agakola ewuwo nyinza ogaleeta ewange ne gakola nyinza okopayo ebimu ne bikola ewala ebirala ne bitakola ekintu bwe buzibu bwe twereetedde kukopa everything ekiri eri mu west ne tukireeta wano ne twonoona abaana baffe bulungi nnyo nze conversation erala kasita yatandika because edda ffe gye twakulira mwe nga temunnazaalibwa ng'omuwala bw'afunira olubuto ku lujja ku lusebenju gye bamusindiikiriza akoleyo ki kati mwe bazubeda mu abato mulabe nti baba Hatima yakoze atya asubewaka nemmere oluusi babalaga nga nemmere talya naye of course baddanga ebbali n'alya emmere exactly era twakulira mu layini nga tugamba kimala kusoma okufuna olubuto nendyoka nzaala ne kati kasita twabireetamu banange mu budabde mumuleete mumusembeze nawulira n'okuyomba bayomba mu ssomero nti omwana baba afunye olubuto bamukiriza atule mu class really nti lwaki baba muboola so gwe tokiwagira ekyo aba afuuse muntu mukulu live alone situations bagamba nti no bamurepinze oba biki ebyo embeera eyinza okutegerekeka naye ate era tomuteeka mu banne tomuteeka mu banne ensonga lwaki amasomero gakolanga gundi pregnancy tests tamu nga yakatandika in the middle of the term ne gundi end of term simanyi oba zikyaliyo naye nze nkiwa gye nasomera bakyazikola St Joseph's Naggalama so ebyo byakumiranga abaana in check neyeetereza n'agamba atya metron omukebera exactly newaka ng'oddayo tewa mukyala Nalukwago ndi lubuto awo kizibu nnyo ate yakulanga era atukuutira sijja kulera bwana bwamwe butalinaako bakitaabu wano temubundeetera obuzzukulu nze saaga kwegambanga olabira ddala wookikolera abaakuvuddemu naye kati tubibiita babibiite ne tubalera ne tukola ki okukakana nga family baba y'abaana 6 nga bonna bagenze bwe batyo so
nze nsuubira nti twandizzeeyo ebintu ebimu byakolanga era ne bitukolera. Abantu abasinga baga stigmas, you're stigmatizing the smile girl child, bichi, but byatukuumanga nga tuli in check. Kati okulaba ng'osemberedde omulenzi. Kyalo kiramba kye akusookerako ow'ekyalo. Kizibu. Kati ndooza tulagayizzaamukko. Kati ati bagamba waliwo enjogera egamba nti omwana omugaana abalenzi era bw'akula agenda bbeera nabo. Ekiseera banaye buli kimu tukikole mu kiseera kyakyo ekituufu. Yes. Tetuganye yes bw'akula agenda kubeera nabo. Onzijukiza Kago nakalabibwa ku TikTok by a Kenyan actor. Nga muwala we era ndooza nga yali muto yamusanga n'omulenzi. Ndooza secondary yamusanga n'omulenzi n'agoba omulenzi impregnator ng'amugoba ku university impregnator. Kati after 30 years omuwala ali waka nambuza when are you bringing my what son in law. Kati argument y'abantu kubanga ajja kusanga naye ajja kuba akuze. Leka abasange kale campus. Yes. Leka abasange ku campus batandikirawo. Naye eno tubalage nti no just your sister, your brother and stuff like that. Not mpuliranye abazadde mwana ali mu top class. Alvin, do you have a girlfriend? Ati amuteekateeka. Oba okedde. Bimuteeka kasita tugamba nti no abaana bali innocent. Bali innocent baana bato wapi? Baba bategeera. So ky'omuteekamu kyagenda nakyo. Kuba luba ebeera just plain paper. What ink yonna gw'oteekako yatambula naye. So abazadde ffeffe nnyini obuvunaanyizibwa tubusudde. Tulagayizzaamukko. Ate nno weewuunye ngoberera nnyo ku bazungu. Simanyi aba famire z'engoberera z'enkyamu. Olabika oba gogoberera zeefaananyiriza zaffe. Simanyi kubeera ndaba naye z'engoberera bali strict ku baana baabwe. Yes. Bali strict ku baana baabwe. If it is time for food, mwenna mutule ku dining mulye emmere, musituke mugende. Naye bino bye bagamba omu aliridde mu kisenge omulala akoze atya, sibirabayo. Ndooza ngoberera nkyamu. So abazadde ffe tulina we are 70% to blame. Abaana tuba blaming ekitono nnyo. Okay. Yes. So nina omuzadde Hatima. Awe omuzadde yankoonamu omwezi nga gutandika. Omwana we ayina essomero ly'asomeramu, it's an international school. Saagala lyogera linnya. Naye omwana mu mbeera y'okubanga banaatera bba okuddamu. Yowe yali atwalibwa mu rehab. To her shock, ng'omwana we yali takimanyi nti omwana we aweza capital we miliyoni 3. Mukashi. Mukashi. Omwana we nga y'omu ku bakateera batunda enjaga mu ssomero eryo. Naye waka omwana we ali clean. Naye yatuuka nga alaba omwana we agenda akyuka ndowooza nga kiri kimulya kimumalawo naye ng'omwana ayagala nnyo okukikweka. Mama tasiibawo, tata tasiibawo. Bonna abantu babuvunaanyizibwa bakola. Kati omwana mpaka we kyamulidde media eyamugamba nti naye mutabani we ayina lwavaako. Kati bagenze okwetegereza omwana ng'aviiriddeko ddala. Taata okumuddusa omutwala mu rehab ng'aweddewo. Banoonyereza nga kiguruupu y'abadde akisponsoringa. Era nga ye Kateera omukulu gwe babadde bano y'abadde asaplaying essomero lyonna. Myaka emeka gye twogerako? Myaka 12, 13. Yes. Era omuzadde yankoonamu wano nga akaaba amaziga mayitirivu. Teri kyamulumanga kulaba mwana we nga bamutwala mu rehab. Kiruma. So neneebuuza omuzadde omwana okutuuka okubanga atuusa okuba ye yaŋŋambye ekizibu kye ye omwana ag'amasomero nti ssente balina okuwa bana ssente. Pocket money ate nga nnyingi. So kati ye yakanyanga kuwa mwana we ng'amanyi bw'amuwa tajja kubeera nga bamubuulinga oba ku ssomero wali. Kubeera nti teyeegomba balala. Ye maama yaŋŋambye nti yakanya kuwa mwana we buteegomba. Naye nga tamanyi nti capital gwe yawanga omwana ate yamufunamu birala ebyamutuusa okugenda mu rehab. So abazadde tuyinza kukola tutya okulaba nti tumonitoringa abaana baffe biki bye bakola. Ku ssomero obuteegomba tukole tutya kuba tubadde tumanyi obuteegomba tulina mumuwa ssente ate. Nja kukola approach ya mirundi 2, traditional ne modern. Yes. Ansooke ku modern. Abaana twagala obbawa ebirungi.
twagala obewaza okwegomba ku ssomero, but we are doing it the wrong way. Sijja okulimba nange nandyagadde omwana wange Kabuye Kibuli gyali abeere nga teyegomba pocket money maybe ng'alinamu akakadde. Yes. Naye era tumulimitinga ne tumuwa ezisaanidde. Kati mwe mumanya mutya ezisaanidde. Omugamba Kabuye kati tewali ssente zino yigino emitwalo 5 gye tukuteereddeko ku gundi yammwe balina kaadi gye tubawa gizimanaginge bulungi. Like mwana mulage nti tewali ssente. Ekyo kiva mu omwana omukuzizza otya, like tukuzza abaana bali entitled. Akumanipulatingamu katono nnyo and you give in. Bwa throwing a tantrum awo agudde kale kwata tutandikira awo. Mumuwe kyayagala. Ne tukuza gundi eyo. Kati ne tubeeramu ne kano ka guilt. Siriiwo nnyo nkola nnyo okusanyusa abaana bange nina kubawa buli kimu kye beetaaga. Gwe ngolowooza feeling a you substitute with money. Na byonna kye beetaaga. Mbalaba nga tubazaayo nga alinga akoze ka supermarket ka grab. Omwana nga aleme kujula those things. Omwana kyakusaba kyomuwa bakuwe. Ne oba toyina busobozi ne weewola. So entitlement abazadde tujike like to let's do away with entitlement. Ne bw'oba olina omwana mulage nti no kyasabye togenda kimuwerawo essaawa eyo. Kubanga kati omuzadde yennyini bagamba batya akaaba n'essenzeka because yalowooza nti bwempa omwana ono tajja kujula. Ate ne result endala kibuildinga omwana kimuteekamu ebyago self independence. Kasita bampadde I can ne mami ne bwatabeerawo, you know that kind of thing. So it is very unfortunate tikyabaawo kati sabe nti rehab enesobola okukola ki okuzza omwana ono kubanga muto 12 years muto nnyo. Yes, naye ensobi yali ya muzadde naye ate saagala kumunenya nnyo because the damage has already been done. Naye nga solution teyali yakuwa mwana oli ki kyewetaaga. Olumu abazadde n'omwana ali international. Jukira muko my daughter asomedde ku Taiba International School. Nenga mugamba nti okola otya? Mugamba nga tomwaziri ssente zoyina mu nedda ddia school fees omulaga nti bank slip to clearance nti ye ofunyeko basic necessities nti ye genda ebirala tujja beeta maybe after a month wemba nfunye ssente or after a week. Kati olwo banna abaana babagagga bali ku Taiba nga bajja n'ebintu owo n'atagenda nabyo. Abaana baffe nkugambye taamu bweneeba natera okuddamu. Mutwe list yammwe y'ebintu bye mwetaaga nga bawandiika tujjamu essentials zino nga kati bino bijja kujja maybe nga tufunye ssente oba ssente kati teziriwo waliwo za kino na kino. Then ne tubagamba nti no abaana bala bayinza okubeera nabyo but that doesn't mean nti it will not kill you. Actually tubaga temujja kufa nga temubiina. Like omwana musomesa okubeera contented n'ekyomuwadde. Bwe muva obubbi. Wallahi. Mwana bw'otamulaga nti no kyekyo that is what we can afford. Ajja kulowooza nti it's their right to have it buli kaseera. Oba takirina ajja ku devisinga means ez'okukifuna. So abaana bano tubakuze nga they are not entitled. Ne bw'oba olina ssente ez'enkanawa olumu pretend nti toyina ssente. Amanye nti nasabye kino. Nasabye agenda ne bajja naga njagala noodles, njagala kino, njagala kiri, ebyokulya byokka, amata njagala boxi, ebintu ebyo. Kati fe olumu tubisala. Osabye lato, osabye negundi, twalako tondolondako kimu. Ngalondako nga bwe tunafuna ssente tujja kuleeta ekirala. Bwe tutafune alhamdulillah teziriiwo. Kati awo ensobi abazadde eyo bagikola. Omuzadde agamwana nga agenda kubeera mu bali ng'alabikanga yatalina bamulangira okubanga talina ng'ate nnina. Mwalange we yali ajoininga Taiba ku senior 5 namugamba yes ekikolese mu Taiba just njagala ofune exposure. Ofune emikwano egiri you know exposure naye sikulese kweteeka nti oli mu ddaala ly'abali. If you can afford the school fees that is okay. Ebisigadde tujja kulaba mpola. Alhamdulillah naawuliriza era n'amalako tulinda bibuuzo. Amiina. So tuyige abaana kyekiri kye nagambye nti abaana abalala bo tebaamukyusa mind yonna wadde.
wafuna mwana wo era obadde receiving omwana wo buli holiday gwe wawaayo. Exactly. Okikoze otya kubanga nandibadde mulaba abazadde bareceiving balala. Kituufu gyali ne mukwano gwange mumanyi ddala omwana bwe yayingira senior, I think senior 1 by senior 2 yali mulala ngalo olumu yagenda omukyalira nga batamuleetedde eki n'atambula n'avaawo n'amuviira nga tamuleetedde kye yamusabye. So enkuza tukuziza maama wange mulimbadde mpulira nga ngamba kitayinza kinkola nyinza omubuukira essomero lyonna ne mmumalawo. Kati kwegamba ebintu ebyo tekisoboka ekyo Hatima. Natwalira omwana ekintu nandekawo byonna bye mbadde ndeese ogenda nabyo. Ye Nalukwago nange yakinkola ng'ate mukubidde ku ssomero. Ekyo tayinza kinkola. Kaakati abazadde ffe nyini ffe tuyigiriza abaana okubeera entitled. Buli kyasaba n'omuwa. Abantu badde banenya international schools nti zezoonoona abaana. Nange nedda bazadde kava ku lubaya omwana bw'omukuzizza kiki omutaddemu ng'akula. Nayogedde okuga nti kanzireyo ku traditional. Kino manyi bagenda it's going to bring backlash, bagenda kugamba biki. I am a career woman myself. Yes. Naye ezimu ku nsonga ezanzijja ku TV kutuula abaana bange kati tandika obalambika. Well, nakikola late but it wasn't too late. Kubanga nina yali agenda kutaninga 12 era mbeerawe wakanze mutegeka biki naye lulinga okyadduka ofubutuka 12 oyingira 4 omwana ne ku Sunday we wuyo oyagala kuyiribayo nga tolina budde bw'abaana. Tradition wise fe twakula twavaamu mukyala Nalukwago yagenda nga okukola ssaawa zaalinga 6. Asooka kumanya mugenze ku ssomero muliri mwabwaza ekisenge kifaanana kitya bikikoga nga aliwo nga maama. Ate ku 11 ne mumusangawo nga muva ku ssomero. Mulya waali. Exactly. N'alaba enneeyisa yammwe. Okomyewo otya. Naye abazadde n'otuuka reporting idde ng'omwana uniform sinjoze. Mubadde ne holiday. Obadde tokimanya nti oba bize bakazi baba bize ayinza n'okwadde China. Kati okugjamu abaana baffe tuddeyo ku role yaffe nga bamaama. So boarding school nedde okyuzinga ki? Kisinzira myaka ki? Gyonna kuba kati bagamba kabeere wa secondary bw'oba obadde naye mu dde mu primary yonna ng'avaka n'okyuzinga omutwaleko mu boarding section adda nga tokyamutegeera. Kisinziira ku ssomero gye tutte mwana oba mwana wange era yabaako ppereza. Aba mwanawo. Ate essomero amasomero era be baana abava mu ffe mu society zaffe. Yes. Kati empisa gy'asanga bayizi banne gye beeyisaamu olumu gy'akoppa. Naye gwe ng'omuzadde tokoowa bulwakomawo mu holiday ng'omugamba nkubuulire Zubeeda ffe waffe kino bwe kiti kino tetukikiriza kino tetukikola bali bwe baba bakikola it is luli my 12-year-old nga waliwo namba ya math gy'alidde takoze ne mubuuza lwaki togikoze. I don't think everyone has done it. Konze why? Mommy, the space is small. Even the teacher wants me to show the working. Ne mugamba lwaki tokola working. Other children are not going to do that number. Ne mugamba sit down and do that number. N'agikola. Kati olaba ebyo bintu twabiina nnyo ku ssomero ng'ogwa ofuna points entono nowooza it is a general problem. The entire class yagigudde. Wagenda naani ku ssomero? School fees basasula za mama basasula za entire class oba basasula zizo. So tetukoowa kwogera n'abaana. We should have values nga family. Nti mwe mukkiririza mu ki like biki bye mutasobola kwetantala kubeera nga mubikiririzaamu. Omwana akulenga amanyi nti wenkolera kino migo. Anti abaana mbu batuuka ne beegobeeka n'addukawo ng'aga abazadde bakambwe nnyo. Omwana n'abula. Kati abazadde batya okuba abakambwe aga omwana bw'anaabula. Bonna amugambako omwana n'aniiga n'agenda. Mikwano gye ne gimpita buyisi nti omwana wuuno. Kiva omanyi stage eyo eya toddler stage. Ebyana tuba tubyagala tubiraba biki banayita mumugamba ko mumuleke banage bamuyita Jaden. Banangerera biki kati bwakula bwatyo.
bw'omugambako n'akaaba n'asansabaga n'agweri ne museka muli mu supermarket wamugula bintu ogula byavunanyizibwa n'alonda kyalonda bw'ogaana omukibugula n'agwa wansi n'ayiwa byonna ebiri awo bwe n'obiibiita those kind of era in the end n'okimuwa yeyo entitlement gye njogeddeko era akulaga mba mwe naakola kino mami wano mami we wamuluma wano bwe nkolawo bwe nti so omwana bw'okulanga omulaze nti nno this is us bino bye tutambulirako bino bye tulina okugoberera kino tokikola baterera mu line naye abazadde yefe buzibu so kitegeeza kati abaana tusooke tubajjeko amaanyi tubuulirire abazadde bwe kiri kuba kati omuzadde egundi ekyusa eŋŋombo suula omuggo oyo noona omwana kati suula omuggo oyo noona omuzadde bwe kiri nina we nabadde omwana I think yadde nga teenager 14 15 16 nga balina bye oba yabadde na maama oba anti oba biki balina bye bagulagula biki ewe ekyo naye nga oba kabadde kaveera nga katono oba kadde like onions and what no don't lift it is heavy you will not nakamujjako akazito mama yes no you will not manage leeta eno 14 15 ye naasitula nine walala gye nalwe batwali luddawa n'ava katebe omwana atuule ye n'ayimirira how ndozola abaana betukuzizza hati kyeki kyegambye kati omuggo ogenda kudda ku bazadde abazadde bane tuwabye bandi wagoni kati nno mumugambye agenda afumba omuceera anaagusobola kayiwamu omunnyo anti we bw'aba anyiize vaayo mbyekolere omwana like banali luddawa tonsumba ogenda tulwisa vaayo mbyekolere buli lwomu avaayo mbyekolere ogenda tulwisa nga naye atereera ate ng'abeera atuuse ffe twatandika okufumba nga tuli 8 years mutandika okufumba mpolampola nga naye muyina maid ewaka abanga ataliiwo exactly mukola ebintu ne mufumba naye kati omwana ali 16 abeera ku ssimu n'abeera mu kisenge ati majangu come and eat food ati oyo munnange ebintu ebiri private ebyo yeebeerera mu kisenge ate abinyumiza mmwe twayize n'obagamba he has a lot of books to read bakoowa nnyo bikyebwe bwe bityo tajja yita kyokka nga okugwa okuli ku mulembe guno gyemiranga gyowulira ffe wakeranga n'okima amazzi n'oyera olujja n'oyoza ebintu n'ogenda kusomera n'okomawo n'okima amazzi mwe muli kaleko nga ffe bwoleka tosiimudde enju akukimayo kusomero lyabanga kumpi ne waasula okitegeera nga jjanagamba omumpeeko yasooka asiimuula ennyumba ni gwagirekedde agenda ogisiimuula okitegeera Mohammed naye kati omuzadde why are they making you sweep the dormitory ajja kusomero ng'ekyo kizzemu yombya omwana gy'asula tayagala ayonjeewo wabula ayagala bayonjezeewo hawo abazadde bakoze kinene mu kwonoona abaana era twenenye ffekka tetunenya mulala yenna saagala kukuta nga sikuloopedde bawala bannaku zino bakoze eki tulina ekintu kye twatandika ku intaneti kati keeping up with the sekayas kati olina otulaga paka mu buliri okitegeera ekintu ekyo n'otulaga omwami wo nga avaayo omuwa gawuni agikubeko n'otwalako omutoyi bw'ozikuuta n'ojja n'otulaga bw'omuwa caayi n'omufulumya bw'ofuna olubuto n'olutulaga kuva ku scan esooka nga bagambye nti wafunye olubuto n'otutwalamu olugendo lw'emyezi 9 tuluvuga naawe bwe kiri n'omala okuzaala awo nawo ne tubalagawo nga muleeba ennaku zino doza babakkiriza abamu okukwatayo n'atulaga najja n'atulaga omwami we ng'amugjayo ne tutandika omwana awo ne bamutulaga so katulinawo abatannazaala bo najja n'atulaga apartment bw'olina okuba nga efaanana bw'olina okuorganizing apartment kati abaana abalala abawala abatabirina bebatadde ku bunkenke buli muntu ennaku zino manyi kyatteeka okuba ne apartment oba togirina oba toliiko kyatteeka okuba n'essimu ey'ebbeeyi kyatteeka okulinnya ennyonyi ate olina obitulaga bw'otabitulaga oba toli ku trend so luli mwalina maalo nga temubitulaga nga tonnatuwayo keeping up ndowooza up to now nkyalinaga amaalo I love being private lwaki
tulaba nti kati kikuleetera abantu obutakumanya nnyo. It is okay. Ke bammanyaako, it is okay. Anti yo public figure oba olina otulaga. Anange, public figure. Okay, era nokumakya va ku bino tulaga ebya restaurant oba otunda mmira awo. Ojja kuba otambuza menu yo. Twagala keeping up with Hatma. With Hatma. Mundabeko bane bwenfulumeeka bwenti nkeera engoye zange noziyiwa ku buliri bwoti. Balina ka video engeri gye bakakolamu ako. Ne kajja ne kagira shwa. Engoye ne tuddamu ziraba nga zikulimu ku mubiri. Bwekiri. Kati novaayo n'otulaga omukono gwa bbaawo oba tulaga face n'ogamanyi muli balogo. N'otulaga nga kutte ku mukono obitukolera ddi ebyo. So trend bwete bwegenda okuyitako Hatma. Nzikiriza trend kempiteko. Let me live in peace. Kyogamba mbote baba mirembe. Pressure sigisobola. Pressure sigisobola. Kati ola navuza akamotoka kange. Keeko. Kakati singa nali mu bya keeping up with Hatma. Ne weewole motoka ya gundi benzi no genda mu nezija wano ku jibs ne wole olugoyo olulungi ennyo ne oh my god biteka ku pressure nze sigisobola. Severe pressure. It is a lot of pressure. A lot of pressure. Totadde yandi bagamba sente zaakuweddeko. Naye nga n'okuziina tozirina. Sibalabanga kabeerangira n'alangira mu net byonna bye walimu byali byange simanyi biki ebintu bwe bityo. Lwaki ntuuka ku sseeryo? Nina buwala bwajja gye ndi omu n'agamba oyogola bambadde nga muwe engoye zange zaalikodingiramu tteekayo ng'ajja ne mu apartment yaffe n'agamba nkwateeyokko essimu ye terikodinga bulungi naye anzirako atya n'anjogerako. Ndowooza olaba gye biggweera. Ne ngamba abaana agenda ne yeewola engoye anti nti ye waasula waba wabi kati akukubira gwe alina apartment nagaa kanzijeko n'engoye zange eyo ndikodingireko awo kati najja nabagamba so keeping up bwenyigira apartment yange obwo obulamu ndowooza era nakijjaka baatukuze waffe nga like obulamu obuli fake is not part of us. Beera ekyo ky'oli kikuwa emirembe. Kakati oneeyazika paka wa oneewola paka wa tebakubako miggo gya kuleeta kintu kitali kikyo. Miggo gyokka. Mukyala Nalukwago yakwekako engatto ze nalinze nga nyambadde nga za mwana mulala n'azikweka. Enkeera noonye engatto nga nziraba. Tanyeze takoze ki naye alaba ntunula wansi w'ekitanda gye nazikwese. N'akulindamu onoonya gw'obadde kya atasimanyi atakola bikoze bitya. Alina engeri gye yakyogera tomugambe eti ngatto simanyi onoonya buli obu n'omanya yamanyi nakuba kibooko ewaka then najja ku ssomero naye nakubirayo kibooka n'awooninga neyazikuwadde. Beda simanyi kweyazika si byakwewaana naye most people bwe nabeereranga ku TV bajja Hatma tukwambaze biki nga nti okwambala olugoye lw'omuntu ndutuuyaniddemu ate ndumu ate oluzeeyo nga mpulira era ne mbagaa nedda tekijja kusoboka sijja kusobola. Lwaki nakula ffe okweyazika kubi ewaffe like baatukubira okweyazika n'obulamu like bakuyitanga kweyazika n'okwegomba kukuleetera oyagala kufuuka mubbi wano eno oyagala kutuleetera bizibu kwega nakula ebyo sibimanyi. Naye abazadde omwana ajja ewaka ne sweta ng'eriko erinnya ddala nnyo si gye wamuwadde n'enkya n'ogimwambaza n'agenda n'otamubuuza gye yagiye n'omulaga nti kiryokke okitegera ekintu ekyo kati akula ebyo by'alaba. Naye ebintu ebyo bya pressure biteeka ku pressure. Kati ogenze weeyazisa benzi y'omuntu owa bodaboda kalabudde kubanga oyagala kulaga keeping up with okuddaabiriza benzi gy'otamanyi we bagula so gwe tojja bisobola. Nedda kansigale nga bwendi bwotyo bw'osigadde n'amaalo. Trend endese empiseeko. So tuli mu kisiibo ate Hatma y'omu ku bantu abatajjaako wano kakaaya. Ye mukyala gwe mmanyi wano ali proud n'akakaaya ke. Owulira otya nga weebikkirira Monday to Monday? Njagala oddiremuuko Prima Bambi yakibuuza. Like how do you feel? Yambuuza. Nange amuwulira mutya nga mwebikkirira okuva Monday paka ku Monday? Like tobikoowa tebikutuga? Ate bikutugirawo. Towulya bbugumu? No. Towulya mulingo oyogerera mu echo? How? Like towulira ngo yalaga ku nviiri zo. Nze nkubulira tola abantu nga basiba tabani ennungi ennyo ne bazisiba ne zinnyumira like nendaba nga anyumye mashallah omwana anyumya asibye tabani bwe ngiteeka ku mutwe nze ndabira ddala nga sinyumye ekisembayo ekyenkomeredde nzirina
wardrobe mweziri naye ne bwebera nti Saturday ofulumako bagenda wa nenjiteekako ndabira ddala ngoba ndi fane like nga nina complete nga kibinti so this is part of me and it's very very free very free. Kati tobeerawo n'olaba abaana abo abalaze ku magulu nga bakulabikira bulungi n'ogamba kugulu kwange kuno kunna kwenkwesa ebbanga lino lyonna wakirumu sivaamu nendaga abantu bano abamumanyira kati bw'okubalaga ne bakola ki ne bamanya nti toli wa musaago mundaawo kugulu okuterese buteresi mwami Sekaaya kaakulabe akuggwa ennyalwe kukwe okwo yakufuna mu bulamu kubanga kati bwetambula ku street ne bakulaba nti okay ayina kulungi ayina ekitumbwe bambi neyongera ssente mu nsawo ensi neekola etya ensi tolina kyogigattako ngo so abagamba nti bibakaddiya nti olabika bulungi naye ebintu ebyo bibakaddiya balina ekizibu ku mutwe bibakuza kyebagamba ate munange osangayo omuntu ng'akubye akantu kakoma you're very very smart bwe bagamba ano oli smart nedda waliwo kati waliwo abaana bali mu kwambala obulungi mu kisiibo kati babaga bambi okuze okaddiye olabika emyaka gyo givuddeyo kati waddayo nga bakakati tolaba buti woolina okubeera naawe kisiibo omuntu yakiwonye nze nkubuulire Shamimu ne bwe nandibadde nga because I'm a revert ne bwe nandibadde siri revert nsuubira Sandi kaŋŋame nti Sandi yambadde bugoye buntippa Sandi yambadde bugoye bugenda waggulu w'amaviivi anti bagendaga era figa agendaga omuntu ng'olina ky'olina oyinza okwagala okikweka kati lindako lwaki njagala okukyolesa for who for people and then those people do what how do they benefit balaba ku muntu alabika obulungi then after ne bakivaako tekibongerako nange tekinyongerako kitegera ekintu ekyo wabula ate olumu kiyinza nakundeetera nze buzibu kati mmwe mwali mukyali bato nga temunnazaalibwa kirungi nnyo ekyo ate Atima eno program wagyagadde noyitiriza era Atima tugera kubanga nga tumukyazannyo ku Executive Media amateeka agagoberedde nga bwe gabeera wano nga tukyali bato nga mukuli bakulu actually nga temunnazaalibwa bulungi nnyo edda bwe watambulanga mu mini mu kataiti nga kakutte bwe kati nga mwana watu bakusikasikamu ebintu like okunamira lwaki okunamira ensi okitegera ekintu ekyo baba kati okubeera ng'onyumye tekitegeeza nti nooyolesa ekisambi okiteeke wabweru amabeere gano gateeke wabweru no okubeera nti oli smart siwe kyanditegeezezza ate era n'omuntu okubeera ng'oli decent ng'oweebwa ekitiibwa nze sirinyangako Makka naye mpitibwa Hajati lwangeri gye nyambala ate nange ndi omu badde bakuyita Hajati sinnaba Allah tannampita naye ekitiibwa wakifuna Hajati okitegeera ekitiibwa ekyo kyanyambala alhamdulillah amin kati ate ndabayo n'abantu fine nga siba Hajati siba ki naye nga ayambadde bulungi mashallah nogamba nga takunamye bannange tebinyuma so ekitiibwa ky'omukyala kwebikkirira nakwebikkirira bwekiri so byonna bye munayogera ku kintu ekyo kyamazima geego ate munaye babimanyi kubanga era ogenda n'obawulira nti no ne gold naye toyinza musangawo ku ngulu nga yejajaamiza nnyo osangayo katini bwekitegeera ekintu ekyo n'obutafunamu so kati abakyala lwaki oyo gold gwe tuyina lwaki tetumukuuma so Hatima bw'ate bwakoze tujja kubanga tumunoonyangako naye baba si mwangu wakufuna ebinaaganda tunaamusanganga mu mmere mujjanga bambi so mutukkirize tubeerekereze musiibe bulungi mweraba see you bye Executive Media. Focus, innovate, succeed.